Bombuuza ekigambo bada nkuddamu nti kyali kiwa natuuka n'okuusiba akaja ne kabalema kubanga kiwa bamuzungu yasudde golodi babeera basiba kiwa abakazi obala 199 enviirisi zaabwe wano mu Kampala byansobera dda buli omu asiba kiwaani buli omu asiba kiwaani zino embwa zino zeegumya. So today is the day. Leero olunaku z'omwezi luli lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025. Ladies and gentlemen, happy new year. It is now or never. Guno omwaka guno Katonda agenda tukyalirako mu Uganda kuba bulijjo mwekaabira ne mugamba banaye Katonda yatuvaamu, Katonda yatukyawa. Omwaka guno Katonda agenda tukyalirako mu Uganda, tugenda kulaba essanyu mu Uganda. But teka kakagambo but either it is going to be agony and ecstasy obulumi then okunyumirwa, oba tugenda kukikola peacefully. Yasalawo nkiddamu omwaka guno Katonda agenda tukyalirako mu Uganda, but either through force or peace agenda kukikola. Eno diru gyayingidde olunaku olwaleero. Uganda efuuse partner member owa BRICS. Today tuli ba partner member ba BRICS abajjuvu, partner state ya BRICS abajjuvu. Naye nakoze video eno olunaku summit lwetuula lwesalawo nti Uganda efuuse partner member. Njagala mutunuulye ekintu kino. Mulaba ensi zino ze bataddemu. Simanyi Kazakhstan, simanyi Cuba, simanyi zaani. Zino zona third world countries. Banakubazibu. Okitegeera? Banakubazibu. Saudi Arabia, Nigeria, Algeria bo babiganye. Lwaki? Bati America. Nkiddamu bati America. Museveni ekintu ekyamukozesezza kinene BRICS n'amugasa. The answer is no. Tegenda kumugasa. Lwaki? Njagala mujjukire Museveni ye chairman wa kabinja ke bayita NAM. Nabakoledde video mwe nane mupapala n'engamba kakati abantu bange storage. Byenzize mbasomesa babyera biddamangu ago. You have to rejoice. Nabagambe luno olutalo lwe lutujjirako Museveni. Naye lutumujjako tutya either forcefully or peacefully. Mukitegeera? So, muna Uganda, there is no need to worry. Dino oyina kusanyuka busanyise ti Uganda afuuse member wa BRICS nakugambye ono omusajja amutinkuulidde entalo ziri Museveni zatasobola kumalako nazo olusooka lwa NAM kati officially Museveni ayingidde olutalo lwa BRICS. This is an economic war kubanga waneno under American Foreign Policy article number 3 ekugamba economic interest oba commercial interest za America ze ziri waye dollar nebyo bugagge biri mu nsi. So luno olutalo lwa BRICS bagala kuba economy ya America kumwavuwaza kubanga takyali super power. America kimufudde super power lunaku olwaleero kuba nti dollar yekozesebwa mu world trade, international trade yona gyogenda okukozesa exchange ina kubeera mu dollar. Kakati leero Museveni wabanga ayingidde BRICS atwanguyiza kuvaako kwe abasinga mweraliikiridde ekintu kino okuba nti Museveni ye chairman wa kabinja ke bayita NAM leero ke kamutuusizza wano bye bikubiza banita amongo sanctions zonna nga basajja tebazannya. Okitegeera? Kakati wabanga afuuse member wa BRICS kitegeeza nti Museveni alangiridde olutalo luli direct ku America nga yalangiridde olutalo luli direct ku Mungereza kubanga nabagamba akabinja ka NAM kali ko kalwanyisa Mungereza, colonized states to decolonize. Kano akabinja ka BRICS kalwanyisa economic interest oba commercial interests zo mu America. Museveni amaze mu commercial interests zo mu America emyaka 4. Kakati leero America bamwetaagira Museveni mbwave mu American Foreign Policy ayingire BRICS. Ekiri Ukraine nabagamba kye kijja either Uganda ekyukanga Kenya oba tugenda wali wa Ukraine awo wetulaga. Okitegeera ekintu ekyo. So there is no need to worry. Ono atwanguyiza kuvaako kwe. Okitegedde? Ne video mwena abachancha bazale muga ate banange tufudde. Uganda tesobola kubeera wansi wa Russia na China ng'ate ekyali mu Commonwealth Agreement oba Commonwealth Charter edda gye bayitanga Royal Charter. Tesobola. Ekyo tebakikulimba. Ne tusooke tulabe conditions ezisobola okuyamba Museveni okuyambibwako BRICS oba okubeera mu BRICS omwo n'atebenkeramu. 1. Nabagamba olutalo luno oyina okukakasa nti numbers zonna ziri ku side yo, oyina numbers. Mulaba entambula zagenda akola mu mbaale wa Museveni asindika sigino. Njagala mujjukire okukyala kwe yalimu mu Russia ne Muhoozi Kayine Rugaba.
we badda kiche bakola Muhozi yagenda muzitua kiye kyavaayo zero. Russia okuva lwe yajja mugunja mu Uganda yakamua milioni 10 zokazi yakamua nenga ne financial ya budget bagenda gisoma nga nakaluluka kyali mugundi talina ba sponsors baako okitegeera. So muna Uganda don't need to worry about this, just be happy. Onatwanguiza kuvaako okwe Museveni tasobola kulwana na America, tasobola okitegeera ekintu kino because the determining factor Museveni okubeera mu BRICS tagirina. Kino kyakoze kino okuyingira BRICS ayagala kuteekawo bargaining chip oba bargaining tool ku Dembele kuubi bwatukozeko n'ebikolo biri bwatukozeko kati atiisa mbusiteeke ebere waggulu ng'asobola okuteeka tamuzize ku mmeeza. Okitegeera ekintu kino ng'asobola okuteeka tamuzize ku mmeeza akole ki bargaining as a bargaining tool ngawe yali akola mu Naamu mbwatiisa abazungu bano muno bakakkanyemu ku gundi ku force gye bamutaddeko bamugabe okay kakati sigalawo oba mukole transitional government Kyagulanyi mufuule vice wo naye nga bano bote bamutya kyekiriwo bano tebatya eno mbuzi ya Museveni tebagitya. Okitegeera ekintu ekyo. So Museveni wa Dembo kola byayagala nebwe kyoba omanya nti ekimubeeza mu BRICS agisetolingemu takirina. Museveni talina bantu mu West Africa eri ebintu bino bikola olw'ensonga ati France yegatta ne ba dictators bano ne banyigiriza abantu kati banene abamaje abajja okuwamba this military coup ezagenda maaso abantu bazirabanga as an option okufuna freedom yaabwe. Yensonga lwaki abantu bawagira nnyo banene baki ba military leaders abawamba ba juntas bano bawagira nnyo olw'ensonga ati France yabanyigiriza naye wanene ate we tujja mu East Africa egundi yanjawulo. Okitegeera ensonga eno yanjawulo lwaki nti ate Russia ne China eri mabega g'aba dictators abanyigiriza ki abanyigiriza bannansi. Kati since Museveni talina numbers Museveni cannot survive in BRICS. Tasobola jiyingiza tesobola nakola wadde n'olunaku n'olumu era BRICS egenda kujja. Museveni is a dormant partner mu BRICS. Okitegeera Museveni is a dormant partner mu BRICS. Ajiyingidde yes bamutaddemu ne is going to be a dormant partner. Talina kyagenda kukola mu BRICS olw'ensonga Museveni akyali mu American foreign policy akyali mu Commonwealth Charter akyagiri mutannagivaamu bali bakugamba kalulu. Kati bino Museveni byali mukudduka akikozesanga bargaining chip kubanga bano bo bakibanyi nti no interest zaabwe okutuukirira democracy ino kubanga ali muki ngali mu ggwanga. Kati Museveni ye ateeka bino kati nja kudduka kale embere eri mu Russia then second tulabe we kuba ati kumutaasa nga we baataasaani. Russia ne China bali okugaddafi nga akubwa neera be bawagawaga Gaddafi mbwadduke mu dola. Okitegeera be bamuwagawaga bamutaasa ki bamutunulya butunulizi Russia Gaddafi naakubwa ng'akuwa Abafaransa n'Abamerika natonga emukuba. Okitegeera kati Museveni waffe munnange omusajja ono alina ebizibu. Nsi kyawo gy'olaba esemberedde esobola okutaasa Museveni awo eryawo okumpi bano basobola okusinziira okay bamutaase wa. Kenya is under America ye base oba ye center ya America wonna okola diru yabo okusaasana mu Africa bagenda kuyita Kenya. Amazzi agayingiza ebyamaguzi mu Uganda gali Kenya. Museveni we yadduka n'agamba kakose port ye Dar es Salaam bagenda ne basalako Tanzania. Okitegeera naye ne bamutayiza eyo n'ebyo bugaga tebisobola kutasobola kuyisaayo byamaguzi Tanzania. Kati Congo bamusazeeko. Okitegeera ye M23 amajere ga Bungereza n'aga America gali mu kujja M23 Congo. Somalia wali bamusazeeko. Okitegeera Somalia bagenda kuzimbayo roketi gundi za roketi zino ngenda dibaletere gulire lyenja waliwo project America n'Abangereza gye bagenda okuzimba mu ggwanga lya Somalia. Okitegeera kakati Museveni alina nsi kyawo South Sudan eri wansi wa America. Museveni yateekayo obuyekera era emundu etokotamisana na kiro kakati gwenga gwoba olaba nti kati Russia ne China esobola kuyimirirawo okutaasa Museveni. Nabagambe tuli mu kintu kye bayita democracy tannakwatawo nabagambe mutunulire nnyo reforms ezo tukyali mu democracy. Senga jjawo democracy tugenda ku activating human rights munansi gwazi activating then was activating otya kusituka raise up kubanga it is your right okwekalakaasa. Senga olabanga democratic avenues ziri mu kublokingibwa it is your right okwekalakaasa. Kakati waliwo abalina okuprotectinga human rights ezo charters Museveni ze yasayininga okuli UN charter USA foreign policy then Commonwealth Charter aina ICC Charter aina Vienna Convention aina Rome Statute charters nyingi nnyo Museveni oze yayingiramu. Naye nabagambye kino ekya BRICS kirooto eri Museveni munnange it is a bargaining chip gyagala okukozesa naye nga tumugamba otulabyeko nnyo kubanga toyina numbers